kale yonna gy'osinzira okutulaba tukwagala nnyo enibagita There is Still Hope lunaku luno lwakubiri naku z'omwezi 23 omwezi ogw'omukaaga omwaka 2026. Mukama tukwebaza olw'amakya amalungi, tukuddiza ekitiibwa n'amatendo, tusaba omwoyo omutukuvu okutuluŋŋamya okuyita mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kale munsonyiwemukko olamusi bwebwe obulungi ennyo naye nja kuba bulungi. Kaakati nabalagako omusamizi awo eyeekola obusolosolo, Bayibuli n'agirinnyamu n'agisiba ku musaalaba njegere mbu Matayo amusibye, Yesu amusibye, bambi mu butamanya nga ye tamanyi nti Kristo waffe gwe twakkiriza alimu omutima, tali mu ebyo ebiwandiiko. Kakati wali wavuddeyo ayagala omuwalaawala amutwale mu kkooti era yamuwadde notisi ya ssaawa 24 okuvaayo mbu yeetondere abo bonna abakkiririza mu Bayibuli, then wanaakikola awo agenda kubanga ate amuleka, naye waataakikole agenda muwalaawala amukube mu mbuga z'amateeka. Kale leka nkuwe akavidiyo ako aka Honorable ate nga alabudde era n'amusaba bambi bye yakola byonna aveeyo mu lwatu ku peegi yennyini yeetondera eggwanga okuba nga yavvoola mu ekitabo ekitukuvu ekya Mukama Katonda waffe. Njagala olaba ensonga ze zaasengese lwaki ayagala mutwala mu kkooti na misango ki gy'ayagala okuba nga amuvunaana. Okuba nze sikkaanya naye entalo zaffe si za mubiri na musaayi. Awo mutwala mu kkooti tekitegeeza mu sitaani omumazeewo, oli sitaani yamukozesa era kale n'onoosiba oyo musajja wattu olwedde musibe. Teri busibe businga bwandowooza, mind prison. Buno bwe busibe obukyasingidde ddala okubeera deadly, tosobola kubaako nakiweekolera. Naye luzira osobola ovaayo, abamu twaliyo ne tukola ki? Mukama n'atusasira ne tuvaayo. Akati nze sikkiriziganya naye oba idea sigibayinga nti amutwale mukomera kubanga bangi oyo sitaani asobola omukozesa n'amusuulawo n'aleeta ki? Bajjumba babaddewo wano. Jjumba temwamulaba naye yeekolakola obusolosolo. Ono va mu busibe yeekoza obusolosolo. Kati n'oyo ali awo. Kakati ekyo si kipya. Ffe abamanyi Kristo waffe tumanyi nti Kristo ali mu mutima. Gwe n'ovoola Bayibuli n'ogirinnyamu n'okola ki? Just kyenyinza okukola kwe kusabira Mukama okukwatibwa ekisa, otherwise oyinza okukomekereza bubi. Naye byogenda mu mateeka ffe eby'omwoyo tubitwala nnyo mu mateeka ga mubiri. Kubanga amateeka bajja mumusiba, kitegeeza mu sitaani avuddewo oba abavvoola Bayibuli bavuddewo. Tubalina bangi ne mu ofiisi eyo enkulu egy'otwala omusango oba eyo mu makooti gye bali abavvoola Kristo akuba nti tebannatuuka ku level y'ono naye nga nabo basigala bavvoozi. Ale nyinza obutakkaanya naawe Honorable oba kanso abalala bakisanyukidde abalokole mbu kisusse biki. Ale nembuuza ekyo kisusse okuswazibwa Yesu kwe yaswazibwa ku musaalaba ne bamwambula? Kisusse? Ye ekyokubiri ekyo kiva mu butategeera. Ekigambo kya Katonda kikozi kiramu, kitala kya bwogi bubiri, kirina tuula mu ggwe si kutuula mu mpapula. Ate abazisuula kasasiro naye wali osuddeyo Bayibuli ng'ekaddiye n'ogisuulayo mu kasasiro, okitegeera? So nze awo wabeerawo litonolegi okusanyukira ekyo Honorable kyayagala okuba nga akola ki? Akola. Naye Honorable alina ensonga ze era alina n'obuwaayiro mwasinzidde okuba nga agenda twala Ssaalongo ono ate mu mbuga z'amateeka. Sooka omuwulirize tweyongereyo. Kati gwe musamize okuva leero nkuwadde ssaawa 48 weetondere abakristaayo, weetondere abasoma Bayibuli. Oba nedda nga teweetonze ngenda kutwala mu mateeka nkuwaabire nkufunaane bakusibire okugenda eruzira okolere ebyebusiru byo ebyeruzira. Omusamize gwe ngenda kufunaana emisango 2 oba 3. Okumu okuyisaamu amaaso religioni y'abantu balala
Okwokubiri okwogera ebigambo ebijoobola eddiini y'abantu balala. Okwokusatu ngenda kuteekako omusango gwa damaging and destroying the properties of other people. Gwe ate ngenda kuwandiikira association y'abasezi oba y'abaki y'abasamise ombandage olina license ya cooperating oba oyasama buyasami ku mukutu. Ndowooza omuwulidde bulungi honorable oyo ba council ayagala okuba nga atwala ki nebale nga makanso ebitakola makulu tobiwonya makulu. Amanyi sitaani walaba nti omuwadde nnyo obudde awo nga akola n'ebisingako awo, sitaani yeetaaga kunyoomera ddala n'akola ebintu n'omunoba ng'oddagira bwereere. Nina ebyokukolako ebyamakulu okusinga katembawo. Kati ono bagamba okusinza mu Penal Code Act Cap 120 section 1018 insult of religion. A person commits an offense if they destroy, damage, defile an object held scarcely by a class of people with the intention of insulting that religion. Hakati ife abakkiriza we are not religious. Abalokole ffe tuli bakkiriza. Oba ya insultinze religion ife nga abakkiriza ffe. We are not religious. We are not a religion. We are faith movement. Tuli baana ba kukkiriza. Okitegedde. Kakati namaze nendaba nga omukulu ayinga eyaguddewo omusango ku KMP. KMP musango yagutaddewo awo omukulu baalika bamusaavinze agende abe nga ate atandika okuba nga yennyonnyolako. Ekyo kye nabagamba entalo ez'omwoyo buli tuzitwala mu mubiri sitaani tubato kati oyo tumukwala tumusiba singa adasse muntu awo gamba kale n'ebyo byeyekozeekoze ebyo sitaani byali mukozesa ebyekidongo ebyo bwe tumukwala ne tumusiba sitaani aba awangudde. Nze akubuulira kuba aba atuzizza mu mubiri. Asubireho nalebo you are not a born again Christian. Naye obanga you are born again Christian amanyi ebitabo bitera okuba ebyensi bitera okubagana ne Bayibuli. Manyi ebitabo ebyo awamu bikubagana. Naye obanga oli mulokole akkiriza Kristo oyo wali badde omusabira busabi wali tomumalirako na biseera kubanga kisoka mulwadde mu mwoyo mulwadde ateeka n'obwongo bulwadde. Kubanga omuntu ategeta sakola ekyo kati awo otegera nti ono aliko ekikyamu naye ekikyamu ono kyaliko eddagala liriwa teriri luzira. Ate oluzira oyinza omutwala ate na sitaani nga mututte ate kubaako bayabayonoona. Eddagala liri mu kkanisa. Abasumba bonna baasirise babimanyi. Oyo sitaani bamanyi obuzannyo obwo bamulese. Kubanga ekyakolebwa Mukama waffe tosobola kigeraageranya na muntu okwata Bayibuli. Ate abagyokya nga bwe tebabasiba. Oyo aliko ebikola kye ebimusumba wadde kye yakoze ekikolwa si kirungi eri community ate eri enzikiriza ez'abantu abamu. Naye ffe ng'abakkiririza mu Kristo era abakulembera omwoyo wa Katonda yeetaaga oyo kusaasirwa kusabira Mukama amukwatibwa ekisa. Ate oyinza okwesanga nga Bayibuli gye yalinnyalinnya ate nga gy'agenda okukozesa alinnye sitaani oyo amukozesa ssaawa zino. So ebintu bya Katonda tubijjamu nnyo amagezi gaffe. Mu biseera bya Pawulo kanso singa waliwo mu biseera bya Pawulo omutume oyo eyatta abantu wali badde bamutwala dde Kitalya. Wali badde dda bamugulako capital offense ng'ali mu upper prison ng'ali Kitalya. Kuba ate ye yasukkawo. Niye waayita akaseera Pawulo kati afuuse role model. Yakyasinza okuba nga awandiika ebitabo mu Bayibuli yonna.
endagaano empya almost ejjudde nti balwaza Pawulo. So ebintu byonna bikolebwa olw'obulungi bwa Katonda. So longa nze omuntu takugjeeko Kristo, singa abadde akutteyo omuntu omu namugaa toddayo mu balokole n'amukuba n'amusala mugaa siddamu kulaba mu kkanisa, asobola omutwala mu kkooti, aba mumazeeko eddembe lye. Naye Bayibuli ekitabo obutabo onalebo totawaana n'oyo yali kumalira na biseera bya bwereere. Nze okuba nga kyakuyisizza bubi nga ggwe omuntu, naye kati ffe abamanyi eby'omwoyo oyo twamwesonyiye, tumulaba kizimuzimu, tutunula nga ab'endali. Abaana bagamba nti tulinga faaza ayita ku kikusabo. Kakati osoma Abakoliiso ndowooza ekyokubiri, I think essuula ya 10 olunyiriri lujja kubeera lwakuna, ndowooza onalebo kankusomereyo kaawo. Manyi bannamateeka basoma divinity, naye ennaku nze oba kyesikkiriziganya, divinity waabwe wakuyita bitabo. Divinity waabwe aba wakuyita bitabo, aba tajjaayo nnyo kinyusi ate kya Bayibuli. So ndowooza onalebo ekyo kyekyasinza omukwatako ng'alaba divinity we omusajja ali muyuwamu ki, amutaddemu ebigere. Kale Abakoliso ekyokubiri 10 ate 4 agamba nti for the weapons of our warfare are not carnal but mighty in God for pulling down strongholds, casting down arguments and every high thing that exalts itself against the knowledge of God. Awo Saalongo waagwa mu verse ey'ekumi, manya mu verse ey'okutaano. Casting down arguments and everything that exalts itself against the knowledge of God, bringing every thought into captive to the obedience of Christ. Okitegeera, and being ready to punish all disobedience when your obedience is fulfilled. Kati Saalongo yagwawo, agwawo. So nze mbadde nsaba Honorable Saalongo mumuleke bulesi, otherwise agenda malira bantu budde. Omusango mu mateeka g'e Uganda gusobola okuba nga gyeguli, mu mateeka g'e Uganda gusobola okuba nga ate gyeguli, naye abakkiriza we don't handle things like that. Wosoma wosoma Yokaana ebbaluwa esooka 2:18, 1 John chapter 2 verse 18 egamba, little children, it is the last hour, and as you have heard that the Antichrist is coming, even now many Antichrists have come, by which we know that it is the last hour. So ebyo byonna ebikolebwa biraga akaseera akaluvannyuma, ate n'ebirala byaliwo. Kiva omubulizi agamba teri kipya wansi w'enjuba, teri kintu kikolebwa nga kipya. Ebyo byo byalinya mu Bayibuli, ate eri baalinya ku Mukama waffe nnyiniyo, ne bamwambula ne bamufujjira amalusu, naye yagamba atya? Basonyiwe, tebamanyi kye bakola. Taata kakati naffe twaligambye Mukama sonyiwa oyo Saalongo kuba tamanyi kyakola. Singa abadde amanyi teyali kikoze. Naye omuwala omutwala mu kkomera tekikola makulu, tekikola makulu Honorable. Era Honorable muwa akatambi kano, entalo ezaffe za mwoyo si za mubiri, otherwise amakomera galijjudde, kubanga Sitaani akozesezza abantu nnyo. Kakati Sitaani nti ye waakozesa omuntu n'omutwala mu kkomera ng'akwata omulala. Sitaani ali lubaale yennyini, omanyi lubaale bayita kalondo, mbu wendikwata ono nga muta nga nkwata omulala, ebibimba sibijjukira, so mba saamanya abimanyi kuba yali omusamize. Kakati kyekyo. So musajja wuuyo baguddewo keesi ku KPM, I think Jinja Road, Kampala Metropolitan biki poliisi fayiro ndowooza yeeyo,
saamulabye ng'avaayo okwetonda. Nakabadde ku page ye omusamize tannaba kwetonda. Ndowooza ssaawa ze bamuwadde ziyinza okuba ziweddeko oba nga zinaatera okuba nga ziggwaako. Ziyinza okuggwaako olunaku olwaleero oba enkya. Ssaawa 8 z'ennaku 2 ezijjudde aveeyo yeetonde, oba si kyekyo bw'agendagenda agasimbagane n'omulamuzi amuvunaana kuvvoola nedda ekyate tuba tuzze nnyo mu mubiri bannaaye. Onalebo simanyi okkiririza mu nzikiriza ki, naye obanga you are a born again Christian, oyo muveeko talina makulu, talina budde, takumalira budde. Onalebo olina emisango egy'okuwoza oba olina okuteeseza abantu mu paliamenti ng'oddaku oyo mbu yali nnyo mu Bayibuli. Yesu tomulina mu mutima gwo, yamukuggyeko. Kristo omulina. Nze nzikiriza buli omu akyalina Kristo we, tewali gwe yatutteko Yesu. In fact ebyo bye yakoze byongera kubanga biggula maaso, naddala abeegayirizi, byongera bawa mirimu okumanya ensi weetuuse nti ye ensi etabuse, abantu Katonda baamuvaako dda. Omanye ebikolobero byonna ebigenda mu maaso okwetooloola ensi yonna, it's because people do not have fear of God. Abantu tebakyalina kutya. Ate ogenda n'okwata akaana k'emyezi 3, you don't have fear of God. Ogenda n'owalampa ente, you don't have fear of God. Ogenda n'otemula munno, that's lack of fear of God. Abantu tebakyalina kutya kwa Bwakatonda. Naye singa babadde n'okutya okw'obwa Katonda, there are many things ebyali badde nga tebikola ki mu ggwanga nga tebikyalimu oba mu nsi. Yamuna okubanga this is the last end, te Bayibuli etugamba omulaba ajja kugezaako nnyo okubanga ayagala afuge awambe bangi, so bangi bakomekereza nga bakoze ebintu eby'ensonyi, ebintu obuwussa. Tunakola ekintu mwena ne kibawawaza amatu ne community negamba gundi yakoze kye nti bamukwasa ali ku mbuzi, naye nga omuntu ategera tasobola kubanga yeebaka n'embuzi. Why? Sitaani ono agenda n'amuziba amaaso spells. Kati ye walaba embuzi, sitaani embuzi agiteeka mu kifaananyi ky'omuwalangirira ate yali amukudde ssente ze. Kitegeera? Kati n'alaba opportunity nti ono kati wagisemberera. Ye sitaani aba mututte mu nsi endala in a trench. Okitegere oba trance, in a trance. Kati ye aba alaba ekiwala, obugulu bw'embuzi yalaba mikono gimuweeweeta nga yeebaka nayo. Kati bamala omanyi sitaani muyaaye nti akutuma okwonoona, naye omala okwononawo oti ye ngadde ebbali ng'abivaamu, kati nga giwunya. Kati bamala kukwata nogaba naye nze akutte embuzi nti gwe mwenyini banaye nze mulimba. Ne bakulaga n'obutambi bakulikodinze, bagamba nze simanyi kyambaddeko. Temuwulira bangi nga bagamba simanyi kyambaddeko naye munsonyiwe. Okitegeera? So abantu bangi bakola ebintu naye nga tebali bo. Kati ekyo kitwala muntu amanyi bya mwoyo okumanya nti ono byakola is not alone, tali yekka yeetaaga okuba nga asabirwa. Okitegeera? Naye ekyo oyo siinana. In fact Onalebo toyonoona buddewo. Leave that man to be. Tumusabira abeere evangelist sowaki, abeere evangelist ow'amaanyi, ate kati oyo n'alokoka. Teri kirema Katonda, oyo n'ageza ayatula Kristo waati we pupu, kuba yategedde amaanyi agali mu Bayibuli. Yagiridde. Yesu teyagamba Abafalisaayo munalya omubiri gwange nga kye kigambo kya Katonda ne beesittala. Kati oyo physically yakoze act kubanga ekigambo kya Katonda akiyaayanira, ayagala okkirya. N'alya Matayo, n'alya Yokaana, n'alya Timotheo, namulabye mbu abalya. Ekyo kye yakoze yayinza olowooza yabadde ng'asaaga, yabadde ng'avvoola.
naye one day it can become a reality. Natandika okulya ekigambo kya Katonda kati mwoyo va mu buliwo buno. Nze manyi abantu abonna abesitadde be banaba abalina endowooza mu Bayibuli w'ogyezigika nefuuka pyo emizimu tekigenda kukuba, ebirooto ebibi bigenda kukoma, be babesitadde. Bayibuli w'ogiteeka ku lubuto nga lukuluma luwona. Bayibuli wabaawo aliko emizimu gwe gimuteeke ku mutwe gijja genda, be babesitadde kuba bamanyi mbu ekigambo kya Katonda kyekiwandiiko omunedda ezo nnyukuta zitta. Bayibuli egamba the letter kills but the spirit gives life. Ekigambo ekyo olina okuba nga kikola, olina transportinga. Waliwo process y'okuba nga okiwulira, you digest, meditate, ate you do it. The final stage is doing it. Kati kiki ekigambo ekirina amaanyi kyogenda okuyimira ogambe mu linnya erya Yesu mizimu gwe nkulagira mutte, ne gikola ki? Ne gimuta. So gega mawulire agali ku Ssaalongo Omusamize. Bambi ayinza okuba nga agenda ali kawunga akeeruzira munaye tekaliika. Buuza nze naliyo ewiikisi eziwera 3 ganda wange eri wafu, naye ate nebaza Mukama nti nabuulire ne gwe Sitaani ayinza okukola ekintu ng'ayagala mbu akukaabye aye n'akuyamba buyambi. Ayinza n'aligenza ddi mu kkomero tandika obuulira enjiri ne Mukama yakiganya. Buli ekituukawo Katonda bakiganyiza kuba Sitaani talina authorization nedda. Ekintu kiba ye abakkiriziddwa bukkirizibwa, tasobola kukola without being authorized. Gamba Yesu nkwebaza olw'obulamu bwange, nyamba nkutegeerere ddala, neme kutegerera kungulu kunyukuta, wabula nkutegeerere ddala mu mwoyo. Nkuwa obulamu bwange obeere omulokosera Mukama waabwo, onsaasira obutali butuukirivu bwange, onaze n'omusaayi gwo ntukuze okuyita mu Kristo Yesu Omwana wa Katonda omulamu tusabidde. Amiina era amiina ddala. Kale ndowooza kaneetwolemuko katono, tujja kudda n'ekitundu kyaffe ekyokubiri eky'olunaku olwaleero. Amakya malungi. Weebale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tshitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.